Oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'ajjanjaba obuvune bwe yafunira mu miguwa mu mwaka gwa 2013, Munnayuganda akyanga ebikonde by'ensimbi mu ggwanga lya Amerika Sharif Bogere agamba kye kiseera okulwanira omusibi gw'ensi yonna ogwa WBC. Okusinziira ku mutendesi we Ken Adams, Bogere ayengedde okuzannya omusibi gw'ensi yonna ogwa WBC ogutali kaalina mu kiseera kino, era talaba kintu kyonna kiyinza kumulobera kuguwangula. If you notice, Sharif has improved above and beyond. He's considered now one of the best fighters out there. So the main thing that we want to do now is prepare ourselves, stay ready, and understand we got a possible eliminator bout for the WBO title. And once we win that, we get the shot at the guy that has the title. So Bwongere bw'abadde ayogera ne WBS ku mukutu gwa WhatsApp ategeezezza nga naye bwe yeewulira nga bw'atuuse okulwanira omusipi guno. Stay tuned in. Come follow your boy Sharif the Lion on Twitter at Sharif Bogere. You can find me on Facebook, the Lion Sharif. Instagram, Bogere Sharif. I love you all. Stay blessed. God bless you all, man. Ng'olugero bwe lugamba bwe katajirya waakiri eribiika amasumba n'abategekera Bogere eno aba Golden Promotions baatandise dde enteekateeka eno. Frank Serugo, WSTV, Kampala.